kyekiddako nga Ramadani ewedde. Mulimu abantu abalowooza nti tusinza Allah mu mwezi gwa Ramadani gwokka, era fi ghairi Ramadani tomusanga ku mateeka ga ddiini. Era kyova olaba mu Ramadani masajidi zijjula, abajjula tebaba bagenyi, baba bantu ba mu kitundu ng'amanyirira nti waliwo omuzikiti. Kati kyekirina okukutuula omuntu kukusinza owekitiibwa Allah kulina kubeera kufa. Era mu bibinja ebyabula omuli ekibinja ky'abasuufi bo yaqtaqiduuna bakkiriza nti omuntu asobola okutuuka ku ddaala nga takyasobola kusinza wakitiibwa Allah. Babalabalamu gala nti waliwo omuntu asobola okubeera omulongoofu ng'emirimu gy'akoze mu busiraamu gimumalira okulekeraawo okukola ki? Okusinza Allah, era nga balaba nti oyo yaba amaze. Kati ate ba ahli sunnati wal jamaa tugamba ki? Omuntu alina kusinza wakitiibwa Allah kutuusiza ddala nga Allah amujjuludde. Tetulinayo omuntu watuuka mu busiraamu n'agamba nti kati nze ekyo kyenkozeko kikola kitya? Kimala. Ekyewuunyisa abalongoofu abaatukulembera baakolanga emirimu ne beeraliikirira ebintu bisatu oba bibiri. Ekisooka, baakolanga emirimu ne beeraliikirira okukkirizibwa kw'emirimu egyo, ng'asigala yeebuuza Allah akkiriza oba Allah takoze eki? Takkiriza. Kyova olabamu ku balimu bwe batujjukiza nti basahaba radiyallahu anhum n'abalongoofu abaatukulembera baasiibanga omwezi gwa Ramadani ne bamala emyezi 6 nga basaba Allah akkiriza okusiiba kwabwe. Wano waliwo n'omuntu nga yamalako okusiiba ng'ekyo teyakyogerako nti Allah nkusaba okkirize okusiiba kwange. Kati bo beeraliikiranga n'amala emyezi 6 asaba Allah akkirize emirimu gye gy'abaakoze. Ne batwala emyezi emirala 6 nga basaba Allah basanzewo Ramadani endala. Kati ate ffe omuntu atuuka ku ddaala nga alaba keyasiibe kyakoze kitya? Kyawedde, talina kubeera ng'ayongerako. Kati okubeera nga tetunafuwa tusigale nga tunyweza, tube n'omweraliikirivu okwebuuza Allah yakkiriza okusiiba kwaffe. Ekyokubiri, okweraliikirira kwabwe we kwalinga ng'oggyeko okwebuuza nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza ibaada zaabwe, Allah yakkiriza okusiiba kwabwe, baasigalanga nga bongerako okubeera nga bakola emirimu emirungi, nga tebalagajjala, beebalaabalangamu. Hatta Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yagambanga banne abagamba nti mwebale nga Allah tannakola ki? Allah subhanahu wa ta'ala tannaba kubeera nga ababala. Kati omuntu okubeera nga akola omulimu omulungi alina kusigala nga asaba Allah akkiriza omulimu ogwo, n'okusigala nga agenda ayongerako emirimu emirungi. Si kuwummula gamba nti kati ekyo kyenkozeeko kimala. Abaatukulembera abalongoofu bwe batyo si bwe baakulembera, ate nga bo baawangaalira ku mulembe ogwali ku mwaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gwe tolaba wano omuntu yeebalaabalamu n'agamba kati zina akasiiba ebisiibo ebyo 4 Allah anaaba mulyaza amaanyi obutampajjana. Waliwo abantu abamu Allah baawa ssente n'agendako e Makka okukola umura oba n'agenda okukola hijja. Kati bamugamba nti esswala emu ey'okukaaba ezitowa esswala 15,000. Kati yeebala ku calculator wiikisi 2 z'amaze ng'ali ku Kaaba, ali e Makka asaala esswala, wasala ez'obwetteeka wasalayo sunna. Ela haqiqa ogenda okulaba nga esswala zaalina nnyingi, ate gwosobola okufa nga Allah akutadde Uganda n'oba tolinyeeyo eri ng'esswala z'olina teziyingira yadde 10,000. Ye esswala esswala emu erimu 15,000. Kati ayinza okwebalabalamu n'agamba esswala zensadde zinasalireyo wiikisi 2 bwe neebalabalamu ali e Uganda takola atya? Tansanga, n'awummuza n'alaaza. Era abamu balina neeyo njogera, haji nga tosaala olina calculator awo kubisamu ennaku 14 n'esswala ezirimu, nawe okubisemu emyaka 32 gye wakawangalira e Uganda, nga olina kusaala meka? Osaala 5. Kati agenda okulaba ye ng'aliriddawa ng'ali wala. Kati tusinza Allah ne tubaako tukulanduka kati nze awo wentuuse mmaze nkikubye. Tulina kuba na bweraliikirivu bwakubeera nga twebuuza Allah akkiriza, na kubeera nga twongerako okubeera nga tukola emirimu emirungi. Gye tuwangaalira eyo ku ssomero, omwana omu yajjukiza maama we okusaala esswala. Maama we mu mbeera, omanyi abazadde beekaza nga bali ku bintu ebikyamu, n'amugamba gwe aŋŋamba okusaala omanye esswala ze nasaala nga sinnakuzaala. Kyekigambo okiraba seeka kyakwezakka kyakwetukuza, yakigamba mwana ate obwe gwazaala so waneiba gw'omanye esswala ze nasaala nga sinnakuzaala. Kiggolooza ekiri emabega w'ekigambo ekyo.
Mama alaba ngeswazi ya sala ko ezo zokka Allah wamubalabalamu ayingire ki ayingire jjana. Mulimu abantu amungazi neddaasa tebazisoma naye nga mumubuuza kinanga ffe twasoma eddaasa ze muliko fa bazitandika ezo ng'aligaga nti bwe bazitandika nti bo babateeka mu kitabo ky'ejjana ne bakola batya ne babikkako kati yalinze kufa agenda sisinkana Allah ayingire ejjanaye. So Imam Tabari Allah amusiime yagamba nti tulina kusinza wasibu Allah subhanahu wa ta'ala okutuusiza ddala nga okufa kumaze okubeera nga kutusanga. وقال قرطبي رضي الله رحمه الله إمام قرطبي الله مسلم يعني مكفنا آية يوشكام شكاج حتى يأتيك اليقين سينزو ملزو سوى الله سبحانه وتعالى فكوك فيكنا كسانغا يغانت كان معناه لا تفارق هذا حتى تموت يغانت كان معناه أما كل جيتش غامبيتو الله غامانتي مسينزه تمسينزه حتى يأتيك اليقين okutuusa amazima eganatujjira ye agamba nti ekigambo ekyo kyekyakitegeeza la tufariku hatha yani toyawukana ku ekyo ekirungi kyobadde okola otya kyobadde okola hatta tamuuta okutuusa okufa ekunaakusanga toyawukana ku mulimu gwonna mulungi Allah gwaba akutebesezza okugukola okutuusa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wanaakuleetera okufa. Kati ajali weba tennaba kutuuka yakufa tosimba mikono era mbeewaza abasiraamu okubeera abagayavu oluvannyuma Ramadhan okubeera nga yawedde tulina okusinza Allah obulamu bwaffe bwonna paka Allah tulimusisinkana weziba swala kuzisaala bwe mulimu mulungi gwonna gwobadde okola kusigala nga tugukola na aya abawalimu abo gye baali tukwongerako aya eno bagenda mu suratu Maryam ne bakima aya nabbi Isa alayhi salatu wassalam gye yayogera nga akyali muto yali ayogera n'Abaisirayiri. Isa yagamba atya Isa aya gye baali taano bagamba nti wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yayogeza Isa alayhi salatu wassalam nga akyali muto bigambo bye yagamba nti qala inni abdullah yagamba Abaisirayiri nti mazima nze ndi muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala atani alkitaba waja'alani nabiyya Allah ampadde ekitabo ate nanfuula ki nanfuula nabbi waja'alni mubaraka aina ma kuntu Allah nanfuula wa mukisa wonna we nnaawangaalira mu bantu Allah byeyateekamu barakati ebambya alayhim salatu wassalam bannabbi be. Kati wekitiibwa Allah mu aya yemu eyo nti waja'alni mubaraka aina ma kuntu kino aya eddako oba ebigambo ebiddako wa awsani bisalati wazakati ma dumtu hayya ekyo kigambo abalimu bakiyita aya bajja ne bagikima wa awsani bisalati wazakati ma dumtu hayya. Isa yagamba Abaisirayiri n'abagamba nti mu Allah byannamidde mu Allah byampadde wa awsani Allah annamidde bisalati okuyimirizaawo ki essala wazakati n'okuwa ezzaka ma dumtu hayya ebbanga lyennamala nga nkyali muki mulamu kyekirimu Allah ebbanga lyamala nga muwadde obulamu asigala akola mirimu egyo okutuusa Allah lwakola atya Allah lwanajjawo obulamu. Era waliwo okubonerezebwa kunene eri abantu abatasaala Allah notuuka okutunyumiza ku mbeera y'abantu abatasaala gye bagenda okubeeramu ku lunaku lw'enkomerero. Abantu bagenda kubabuuza ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Abantu bagenda kubabuuza ki ekibasuusiza mu muliro ogwo saqar ogwokyo obwenkanidde awo. Abatasaala bennyini omuntu agenda kwewaako obujuzi ku lunaku lw'enkomerero agambe nti mazima ddala ali nga mu bantu abatakola batya abatasaala. Kyenneewuunya Allah byalekera Isa alayhi salatu wassalam tukkiriza abasiraamu nti nabbi wa Allah Isa alayhi salatu wassalam tafanga gyali muki gyali mulamu. Era mu bubonero bwa kiyama obunene nabbi wa Allah Isa alayhi salatu wassalam agenda kudda naye mu kudda nabbi yatuligiza sallallahu alaihi wasallam okudda kwa Isa alayhi salatu wassalam agenda kudda nga agoberera mateeka ga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu mateeka ga nabbi mulimu okusaala swala emmeka Isa agenda kudda azisaale ate omusiraamu wa umma ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaganye okukola ki aganye okuzisaala agenda kudda awase agenda kudda asaale n'ebirala byatusomesa Isa alayhi salatu wassalam byagenda okudda okukola naye nga agenda kukomawo ayimirizeewo eswala ettaano zino nga zetusaala. Kati ate omuntu gwe bazigamba wano n'abirabanga ebyokusaagamu obusaazi. So abooluganda tunywere tusinze owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wekibanga bannabbi babiri betulabyeko owaffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Isa alayhi salatu wassalam batulaga nti Allah kye yabalaamira kumusinza kola mirimu gya ddiini paka lwe balifa wati ate ffe wati ate gwe nange golowoozo nswaki mu maaso g'owekitiibwa Allah
Wekibanga Allah agamba bannabbi balamba nti bamusinze paka kukola ki? Paka kufa. Ate omusiraamu we wantoni. Abooluganda omuntu okusigala ng'akola emirimu gy'eddiini nga Ramadhaani ewedde bimu ku biraga nti omuntu mu mutima gwe mulimu akatya Allah. Omuntu okusigala ng'ajja mu muzikiti n'aleeta esswala n'asigala ng'awaayo waba mukyala n'asigala ng'ayambala bulungi bimu ku biraga nti alinamu akatyani oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba oweekitiibwa Allah mu suuratul Hajji, dhalika waman yu'azzim sha'aa'ira Allah fa innaha min taqwa alqulub. Dhalika waman yu'azzim sha'aa'ira Allah, Allah yagamba nti bwekityo bwe kiri omuntu yenna agulumiza amateeka g'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha min taqwa alqulub. Ekyo kiraga nti omuntu oyo mu mutima gwe alimu akatyani akatya Allah subhanahu wa ta'ala. Abamazeeko Ramadhaani ne batatambula kuddayo mu mirimu gyabwe, eddunya n'etabalabankanya, ne basigala nga bajja ne bayimirizaawo esswala, ne basigala nga bakola amateeka g'eddiini Allah nga wagabaagaza. Ekyo kiraga nti abantu abo balinamu akatya oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ate abaasenguse opposite ya aya nayo kituufu, emitima gyabwe temulimu katyani Allah, bo balowooza nti Allah tumusinza mwezi gwa Ramadhaani gwokka. Era baganda bange abasiraamu, mbeewaza okuwuliriza abawalimu abakoowoola abantu nga babazza eri obubuze. Wana bwe batyo gye bali nga bakoola abantu nga babazza ku bubuze. Jjukira naliko nammwe wano bwe twali twogerako ayati ziringa nga 5-6 ezisembayo ku Suuratul Shu'araa ezaali zoogera ku nnyimba. Oba ono yaliwo sijjukira, ayinza okuba yali ku ssomero. Naye bwe twagamba nti oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yaziiza ennyimba, ne twetezo ayati 2 mu Suuratul Shu'araa. Omu ku basiraamu bwe twali nabo wano n'agamba bo nedda ezo aya tebaziraba kusembeera kubanga zigaana ki ennyimba. Waliwo abantu abamu nga bo babeerawo awo, waliwo baseka be bayita abazzaamu abantu amaanyi. Wamma kasita mu kisiibo osaala, Allah ajja kukola atya? Allah ajja kuwa ejjana. Kasita ofumba obuugi ku muzikiti, kasita okola bw'oti, omuntu n'aleka emirimu gy'obwetteeka gy'alina okukola olw'okuba seka alinayo wamuwundawunda n'amulaga nti ajja kuyingira ejjana. Ife balabanga era abantu abanywerera ku mazima ebiseera ebisinga, abataagala mazima batulabanga ffe abalina akajanja mu ddiini, era batulabanga bannalukalala. Bano abakaafu abamu bakulabira ddala waliwo ekigambo kye batera okukozesa ekibi ne bakuyita deputy Allah. Deputy Allah ayogedde, abakaafu ekyo ekigambo bakirina, hatta n'abamu ku basiraamu baffe ekyo ekigambo bakirina. Ate munnange tewalaba ku nabbi, ddiini ogikolanga eyalaba kwani? Kati ebigambo byakujja mu basajja abakulu abo abanabbidaa mulimu abalina ebyo ebigambo babajja abantu abasalafu abagamba nti abasalafu bagenda ne buganda olowooza nti ddiini bagijja kwani? Ddiini bagijja ku nabbi. Ekyo ekigambo lwakuba tebakifumiitiriza, ekituufu eddiini tugijja ku nabbi newankubadde tetwamulabako. Ne bo kye boogera bakyogera mu mbeera ya kukakkanya na kujereegerera. Kaakati abantu abajja mu muzikiti muno fi Ramadhaani wa ghayri Ramadhaani, emitima gyabwe girimu akatya oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era abantu abawaayo obudde ne mujja ne musaala esswala, n'ojja n'otulako wansi n'osoma n'okola omulimu omulungi, kakasa nti gwali ku mazima, gwali ku kituufu. Omuntu asigadde wabweru ng'atunda ennaanaasi, ng'atunda fruits, atunda ngoye, asigadde mu dduuka tasaala, just yabeerawo awo olw'okuba wajja ku muzikiti ku Lwokutaano n'awaayo emitwalo emeka? 5. Oyo takulimbanga mbu nze gwolaba nze butasaala nenyinza n'okusooka okuyingira ejjana nze. Era babeerayo nga kati gwe osaalirawo nenze nyinza n'okusooka okuyingira ejjana. Era mulimu ssebo n'abasiraamu nga nawe ssebo bakikakasa, musajja ayinza okuseba ayinza otusookerawo okuyingira ejjana. Efaanana etya eyo? Efaanana etya? Adhaani denga budduka. Naam, twazine tewali buzibu. Hakiika omuntu ne walongoosa atya, wabaayo ekigaana, mubamu ebigaana ne biyitira, naye bye biyitira ebitono tebikusuuza kino kinene. Naam, abantu bano abatasaala, abatafaayo ku mateeka ga ddiini, akulagira ddala nti kano akatono k'okoze biri byonna ebyo by'okolera ddala temuli makulu. Era kubuuza kati gw'osaalira kiggwe? Osaalira kiddala? Naye ng'akubanja emitwalo egi n'agamba tolinajja naggwe nange atasaala nkusingira wala, naye nga ssebo tasaala. Kati ne mwamu ne ssebo ne baseeka, era nabo nga bajja bawundira abo abantu abatasaala oba abatakola mateeka ga ddiini, nga bagamba gundi ogwolabiraawo oyinza okuba ng'olina mu muzikiti wano naye ng'omusajja asigaddeyo ku katale akusinga. Seeka biki baba bagamba bana bantu? Baana beevuddemu n'ava mu katale n'ejja n'asaala, ate otugambe nti asigadde mu katale asinga onaze wano mu muzikiti.
seka y'ebintu ababiraba ati nze sobola kugamba muntu gwessira bakwano atajja kusaala tumuyita kaasika chapatize ali kugala gitavaawo mukinjaja kaseera abawagala ki jambia sebo gotugambe nti oyo musajja mulungi olwokuba ono afunyemu obutakkanya nongamba kati bali abasigadde balina kati go basinga kidda osaala wovuma abantu kyakoze si kirungi naye tekisaanyawo bino birungi byonna byabakoze atya byabakoze so omuntu okujja obuzimu muzikiti season mutima gulaga nti akati wesibwa Allah subhanahu wa ta'ala mutima ayinza okuba talina so fe abasigala nga tujja mpola kiraga nti mutima gwaffe tulimu okulumirirwa eddiini yaffe tujagala omuntu okusigala nga awaayo omuntu okusigala nga ayamba abeetaavu kiragira ddala nti mu mutima mulimu akati owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala tuggwamu maanyi olw'okuba bakwogerera ebigambo olw'okuba olina booseerera era osanga omuntu naga ate munange nali nsala nina bangamba nyinza okuba nsaalira na bwereere era nga n'essebo yabivaako bangamba nyinza okuba nsaalira ki bwereere atakola mulimu gwa ddiini takulaga nti gwagukola gwa omukyamu hatta mulimu n'abamu abatali basiraamu nga naawe akutiisatiisa kati gwe musiraamu gwomenyekera ki nange nze atali musiraamu genda kussa okuyingira eggulu gwofiirira ggulu oba ofiirira jjana gwokolerera ggulu oba okolerera jjana kati Allah bwatyo yagamba nti omuntu yenna alimu akati owekitiibwa Allah omuntu yenna agulumiza amateeka ga Allah kiraga nti alinamu akati owekitiibwa Allah niyo tuba tetutunuulidde byakusaala omukyala waba yeebikkirira kyala n'agezaako okwebikkirira omutima gwe gulaga nti kulimu akati ani era oyo ali kalekaleko okusinga ono ateebikkirira nese bw'osaba okusanga omukyala nga teyeebikkirira yagamba balabirawo okwebikkirira naye emitima mivundu tulina ne basiraamu bannaffe nga batuvaamu abakazi abeebikkirira emitima giba mivundu musiraamu nze nedda ng'era yo tubeeramu muzikiti tufuna obutakkanya ng'abasiraamu ogenda okulaba omusiraamu ng'agamba nti wallahi abasiraamu tuli babi kyovula bali bajjo ne batusinga ekyo ekigambo ky'oba oyogedde kiba kibi tekibeeranga nayokko yagamba Allah inna alladhina kafaru min ahli alkitabi walmushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharru albariya aya Allah yalaga mu ayati ezo mu suratul bayyina Allah agati mazima abakaafu mu bayahudi n'abanaswara n'abantu bonna abashiriku abantu bonna bali ku bukaafu oba bukaafu bwa kikula ki yagamba Allah fi nari jahannama khalidina fiha bagenda kubeera mu jahannama bwe basinkanye Allah bagenda beera mu lubeerera Allah n'ayongerako ekigamba nti ulaika hum sharru albariya abafaanaganako bwe batyo be bantu abakyasinza okubeera ababi ku nsi kuno ate omusiraamu n'agamba musiraamu n'okuba basowaganyeemu namugamba kivola ne bajjoni bakola batya bakusinga Allah era okukakasa nti abasiraamu bwe basinga obulungi oba bakkiriza inna alladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairu albariya mazima abakkiriza owekitiibwa Allah ne bakola emirimu emirongoofu yagamba Allah ulaika hum khairu albariya be bantu abakyasinza okubeera abalungi ku bulamu ku mwaliro gw'ensi kuno kakati tokwata basiraamu banno olw'okuba balina bye baseeredde obasingisa abantu abakaafu era osanga abantu abatamanyi ddiini nga yeekajja bulaawo nze kyovola ati mpankala n'omukaafu nga siwangadde na musiraamu byeyogera jamaani jasi bya duniya woofa omukaafu alina waasemberera mu nsonga zo bwe mufuna emisiiba mukomawo eno mufa abasiraamu ate ffe bwagamba tulina emitima emibi bwe bakwesamba ogamba abasiraamu laba we nafunye omuzibu tebakoze batya tebanyambye bali be watenda emitima emirungi abasiraamu singa baali bakimanyi nti Allah yakutukolera eddiini yaffe eno y'obusiraamu nga nteeketeeke fe abasibukako emirembe n'ebirungi nze tosobola kumpaanira mukaafu mu maaso ga musiraamu omusiraamu niwaba munaku nnyo niwaba mwavu ku ddaala erisembayo tosobola kumugerageranya na mukaafu mugagga kubona alina ekyobugagga ekya tawhiidi nze oli ne waba polofeesa musimanyi oyo musajja yakenkuka mu kuzaazisa envunyu akola bino musajja bali abasoma ebintu ebitategereka omuntu n'afuna irimu ey'okuzaazisa envunyu n'agaana okufuna irimu ey'okutegeera Allah yamutonda niwe osanga omusajja omuvubuka atambuza buveera atambuza bintu bye ku ggaali atambuza kyonna kyaba atunda mu mulimu gwe gwonna gw'abaakola gwe n'oyagala okukarrana ono n'oli ogambe mbu oli sebu wanjawulo ono omusiraamu alina kyasitudde ekya tawhiidi ekinene kuba edduniya esobola okumusala naye kiyama tekigenda kukola ki ekiyama tekigenda kumusala ate ono edduniya Allah agimuwa n'agiwangaliramu nga yeeyagala agenda kusinkana Allah ngwa ebyobugagga tebirina bigenda kukola ki tebigenda kumugasa abantu bagenda kulaajana ku lunaku lw'enkomerero ma aghna anni maaliya halaka anni sultaniya maali yange tengasizza n'obufuzi bwe nalina ebitiibwa bye nalina mu bantu tebyakola bitya tebyangasa nga ki ekigenda okugasa abasigadde bebo Allah bye yajjula nga balina tawhiidi so tulekere okukakkanya basiraamu bannaffe
olwokuba balina ebaseeredde okutuusa okubagerageranya ku bantu abatalina kye bakola mu busiraamu. Omuntu okubaako ne kyakola omulimu guno ogw'eddiini nga agukola kiraga nti mu mutima guno mutima gwalimu ekyakafumiitiriza ku mateeka gani g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu ibaada enkulu ze tulina okusigala nga tulaazama oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadhaani esookera ddala bannange haqiiqatu tawhiidi, okukakasa okuba ne tawhiidi owannama ddala. Abasiraamu tedwedibaga mu kusamira mu kweraguza. Abantu babadde basiraamu mu mwezi gwa Ramadhaani nga omwogera ku bikwatagana n'essabo alabira ddala ng'akulabira ddala ng'omuntu omubi mu nsi muno. Abalimu abakubi b'ebitabo nabo baggalawo era ku busaga kunzitira Ramadhaani yange, naye alabira ddala Ramadhaani mwezi gwa kwekuuma ku makola mirimu miki mirungi. Yagamba owekitiibwa Allah mu Suratu Nisaa, wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a, musinze owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala temugattako n'ekintu ekirala. Kati omuntu wannange okuba n'enzikiriza eyannama ddala kyekigendererwa kyaffe mu nsi wano ekyannama ddala. Era abasiraamu bali mu ttawuni wano tukozesa ebiseera byaffe tulina ebirungi okubeera nga tusoma eddiini yaffe naddala okulukenkuka mu kwawula owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nina ekibuuzo kye neebuuza, bwekiba nga abasiraamu abawangalira mu mizikiti gino egy'omu ttawuni bakyayomba okusenguka emizikiti olw'okuba boogedde ku by'obuwangwa, olw'okuba bagambye nti bosi asobola okulya endiga, bosi akkirizibwa okulya endiga mu mateeka g'obusiraamu, nti kyeyune asobola okuwasa nakyeyune. Abasiraamu be tulabanga abasiraamu be tuwangala nabo mu mizikiti gino egiri mu kibuga wano ne banyooka, ki ekiri mu kyalo? Gwe lowooza ku basiraamu abali mu kyalo nga ku muzikiti bagenda olunaku olwo lwakumeka lwakutaano, nga ne sseka basanze ejjuma bakwata ejjuma ngezi, nga imaamu yoyo nga n'imaamu n'ebya tawhiidi si byaliko. Mwe mulowooza ate bo bali ku ki? Bwe kiba nga fano tawhiidi mu ttawuni aganye, bo abo abasajja baliyo bali ku ki? Ekyokubiri, wano mu ttawuni bw'onaalemerwa okusomerawo eddiini ogenda gisomerawa? Kakasa mwenna mutambula oba tulina gye twava, gye wava ewammwe omuzikiti ogwo gwewammwe ogwo gusaala eswala mmeka mu wiiki? Gw'okubyamu akafaananyi gusaala eswala mmeka? Nga tugyeko be bazaala wano wano tuyinza okubangamu nga muwangalidde wano nga babazaala wano, naye waffe gye twasibuka eyo emizikiti gyawo gifaanana gitya? Ibaada ey'okubiri batambuze, era otuukaawo ne bagamba ogenda kusaala zukuli ne bakwewuunya n'okwewuunya, olina imaani ova ne ku ppiki ne ku mmotoka osaala eswala. Kati nga balaba ekipya, abantu babeera mu byalo eyo babeerawo ng'eddiini yaabwe eryawo ya munguuba. Ibaada endala abooluganda gye tulina okusigala nga tunyweza bannange ye ibaada ey'eswala. Abasiraamu eswala Allah gy'atwagaza okusaala, eswala tetwala budde buwanvu. Eswala eddakiika 7 eddakiika 5, eswala eba ewedde nga tutambula nga tugenda. Eddakiika 5 eddakiika 7, naye era waliwo abamu ng'eswala baazisenguse ne bagenda. Abasiraamu mukimanyi, yagamba Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama min amalihi as-salatu. Allah kyagenda osooka okubala ku bantu ku lunaku lw'enkomerero mu mirimu gyabwe egenda kubeera swala. Allah kyagenda osooka okubuuza oluvannyuma Allah okutunula mu tawhiidi wali mukkiriza ebyannama ddala, Allah kyagenda osooka okuzzaako okubuuza, bagenda sooka kubuuza swala. Abasiraamu ki ekitufuula bize gw'atali mu lugendo n'okwata eswala ya dhuhuri naswiri n'oyisala mu budde bwa magalibi ng'ensonga gy'owambadde bize mu duniya ya Allah. Abaffe n'ensi ya Allah, ensi gye tulimu ya Allah, Allah agisikiza waba yagadde mu baddu be. Musa mu bigambo bye yagamba Abayisirayiri nga baweddemu essuubi balaba Firawuna abatuuseeko tebannasumuka mazzi, yabagamba nti innal arda lillah, ensi yaani yawashibwa Allah subhanahu wa ta'ala, yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Ensi eno Allah agisikiza gwaba yagadde mu baddu be. Mulaba bino bye bazze basendasenda abantu, mulimu Allah baafulumizza, mulimu Allah baakolera enteekateeka okukola ki? Okuyingira. Wali ku Kyebugerere nina wendabye oli ayika yabadde mugezi nanti babagambye baagalawo bizimbe. Nyinza okulaba tuyiseewo olweggulu nga bajja kubibaati kalina esituse bweti. Egundi naye nziraga mbisi ayika agizimbidde mu kiseera kino. Golowooza ababadde wawo nga bakolera mu mabaati be bagenda okuddamu edduuka. Naye gw'ogamba oli bize pakaddi. Abantu babeerayo mu maduuka gaabwe ne baziina, abantu ne bajja ne basaala, ye ku ssaawa nga zigenda bwera 10 awo najja n'asaala dhuhuri. Ate n'ataana bugumiikiriza n'addayo
kale yandikumikiza n'aswiri agirinda agisaale naye naddayo n'akoma obudde bwa magalibi n'asaala aswiri n'asaala ne magalibi. Era omubuuza ki ekikugattisa eswala nga nti mirimu bize mbeera bize. Omulimu ogukufuula bize mu siraamu leero weegule nkya tegukola gutya teguliiwo. Singa kyali nti buli Allah gwawo omulimu agubeeramu lubeerera nomulooza singa ensi efaanana etya. Singa buli Allah gwawo omulimu agubeeramu lubeerera. Kati abantu bagayaalirira eswala Allah gyagenda osooka okubabuuza olw'emirimu olw'abakasitoma. Abantu babeera mu maofiisi ezigaabwe eyo tebafulumayo. Alina bakasitoma ali ku gundi bw'ati anyiga mapeesa. What are you saying? N'anyiga n'avaayo ng'akubye akakalu bw'ati n'ajja n'ayiwa wano eswala 3 mu budde obwo. I have been busy serving customers. Customer simanyi customer is your first priority. Kati boogera omuntu obulagaawo mbu banjawulo mu supiidi Allahu akbar n'akutama n'obuuza asaala ki ye qiyamu layli yagiza misana swala apanga bw'ati raka 11 magalibi 3 dhuhuri 4 aswiri 4 raka 11 n'azikuba walinga asaala talawe ezo swala n'azikwata mu dakiika nga 7 zonna swala ezi n'amaana atambula n'agenda. Naye nga sibagamba have been busy working the whole day. The customers were like this. Bakasitoma badde bangi. Abo bakasitoma yaako bagenda kugenda ewalala nga Allah amaze okujjulula. Tebagenda nakumanya mbu badde bakwetaaga. Tuli tuziika haji. Ku ntana tubaddewo bangi. Nga tuli bangi. Tugenze okumaliza okuteekako ettaka. Omaseka tubadde tukyawera ababaddewo. Era ngezo tunulanga abaliwo be wantoni abamutegeera. Kati nga bagende wala bo bakola batya. Tubadde tumaze osalya nga tugenda nga mulimu ayita bane tugende gwatulese kuwedde. Naye ngo gwabalese bagambye bazze kuziika. Naye okusalira kuwedde bo bakoze batya bagende. Kati obulamu bw'eddunya bwe bufaanana. Kati Allah mulimu Allah bwagenda osooka okubuuza abantu abafegenda kubeera swala era tuginyweze mu bulamu bwaffe. Ekirala eswala eno Allah agituleetera abasiraamu. Omuntu buli walaazama n'asaala eswala 5 Allah omutima guno akenululamu amazambi. Soto Ankabut 45. Funa ensonyi. Agamba tuweesibwa Allah subhanahu wa ta'ala inna as-salata tanha 'anil fahishai wal munkar. Eswala eyo gye tusaala eyo tanha eziiza 'anil fahisha ebyobwononefu wal munkar n'ebyenyinyalwa Allah byatamwa. Omuntu lwaleeta eswala wano mu jamaa abasajja eswala tuzeeta wano muziki tusaalire wano mu muzikiti Allah kumeseka kakande omukuba bamuyita jajja omukwasajja abakulu wano yatusomesa ekintu yali asomesa obukulu bw'eswala myaka giyiseewo n'oswala nali nkyali mu kibiina ati ndowooza 2014 William Street eyo ng'ekyali nsigule walingawo eddalasa awo nga baanukula ebibuuzo era omuntu nakeeranga olumu n'ensaalirawo eswala y'aswiri era omu yali asomesa n'agamba nti okumanya okusaalira mu muzikiti kikulu. Omusajja ne wajja n'asaalira eswala mu muzikiti nga tagisadde mu jjama eswala ezituwa okusinga omusajja eswala gy'asaalidde waka ewe mu nnyumba ne waba tasanze eki waba tasanze jjama ate ng'ekyo ekigambo kituufu. Omuntu aleeta eswala n'agisalira mu muzikiti ne waba tagisadde mu jjama eswala eyo yanjawulo okusinga eswala omusajja gy'asaalidde waka. Kati abavubuka abali wano Allah okutujja ku mazambi Allah okujja ku bwenzi kuzaala obubbi n'emize emirala tulina kulaazama swala kuba Allah yagamba nti eswala eziyiza emize. Kuba omuntu wajja n'asaala Allah alina kyamuteeka mu mutima ola Allah alina kyajja kyamuzimbamu Allah najja n'amuggyako amazambi. Buli wonanyweza eswala egenda kuyita ibadaati endala lwansonga as-salatu hiya ummul ibadaati. Eswala eno ye maama wa ibaada endala era omuntu atawaanyizibwa eswala si kyangu kumusanga nga ziri ibaada endala zimwanguyira. So nga ate omuntu ayimirizaawo eswala ibaada endala zikola zitya zanguwa. Abantu bamwe emirimu gy'obusiraamu gibamenya okukola lwansonga nti n'eswala tebagisaala. Kati engeri gy'olina okuwangaalamu musiraamu Allah okujja ku mazambi Allah okubeera nga akutaasa byonna bye yaziiza jangu osaale wano eswala. Kuba muno muzikiti ogenda okusaalira eswala mulimu ogenda okujja osaale kale osome ebigambo biri otambule ogende manyi kino Allah yakigaana kino Allah yakigaana ne kino Allah yakigaana kino Allah yakigaana. Naye onaagaana okujja okusaala eswala eddiini tegenda kukusanga mu katale. Ekyo kigambo kyabamu ku bawalimu. Eswala eddiini tegenda kukusanga ku katale tebagenda kujja bakusomeseza eyiwa eddiini olina gisanga wano mu muzikiti. Ekirala eswala tulina gigumiikirizaako biseera byonna. Allah watu yagamba hafidhu ala salawati wa salatu alwusta ya ayuha alladhina amanu ista'inu bis sabri was salah inna Allah ma'a as-sabirin.
wa'mur ahlaka bis-salati wastabiru 'alayha, lagira abantu bo okusaala ate swala yo mugigumiikirize swala musigale nga mugisaala. Abali wano nga mulina abakyala nga tebasaala, abaana nga tebasaala, ke kaseera musiraamu okubekube ku bantu abo batandika okusaala. Simanyi abantu abalina abakyala nga tebasaala owulira otya nga gwosaala nga omukyala tasaala? Naye muli gumite, muli banywevu. Sajja ga ndi gumite, omusajja awangala n'omukyala mwaka ku mwaka nga tasaala ate nga sebaga omukyala gaganya okusaala eswala. Ekyaleetesa talaka ne khulu mulimu ebyo na mu asbaabu za talaka oba asbaabu za khulu, omu ku babiri singa agaana okutuukiriza amateeka g'eddiini n'aluma ejjiko n'agamba nti akoze atya, agaanye obufumbo buba buweddewo. Wallahi omuntu era we baali balaga akabenje ak'okuleka esswala, abamu balimu balaga nti omuntu yenna atasaala waba musajja tawasa tetumuwa mukazi musiraamu asaala, wakadhalika n'omukyala tetumufumbiza musajja akola atya, asaala. Nedda waliwo omu abatasalira ddala ngira agamba nze n'oli kwaki sirisaala kati nkola kyonkola. Ono kyabadde ategeeza kati nkola kyonkola mute. Wallahi abamu batunuulira emiganyiro gye bagenda okujja mu bakyala, mukazi mweru afaanana bulungi agenda kunzaalira abaana. Wallahi Allah alina ebintu byesigaliza. Abantu abamu bagenda ne bawasa abakazi atalina ddiini olwa physical appearance. Kasansagayo ebyanne biringa ye najja asimbula abaana nga tebalina bamufaananya ddala, nga bafaananya ddala gwe mwennyini taata. Nga bafaananya ddala gwe mwennyini taata nga tekuli afaanana kuli afaanana maama. Kati abantu tubalagira okusaala mpola mpola. Omukyala abanga yadde yapiikiriza mulamanzaani ng'asaala, mukwatirize empola omutwalire. Abakyala bakuyambako obuyambi ku ddiini, bakujjukiza. Waagaana n'aluma ejjiiko mute, onoonya akola atya? Onoonya omukyala asaala. Era nze kye kigambo nkiyimirirako, omukyala nga tasaala tabeera mu bufumbo na musajja musiraamu, akadhalika n'omusajja nga tasaala tabeera mu bufumbo na mukyala musiraamu. Kuba Nabbi yagamba alayhi salatu wassalaam, al ahadu alladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha fakad kafar. Enjawulo wakati waffe abasiraamu n'abatali basiraamu kusaala, yenna aleke swala aba akoze atya? Aba akaafuwadde. Nabbi bw'atyo bw'agamba alayhi salatu wassalaam, yenna aleke swala aba akoze atya? Aba akaafuwadde. Mu ibaada endala era ze tulina osigala nga tunyweza bannange kwe kusiiba. Okusiiba naddala omwezi guno gwe tulimu, omwezi ogwa Shawwali, Nabbi tukubiriza okusiibamu ennaku 6. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalaam, man sama ramadana, tulina singa asiiba omwezi gwa Ramadani, thumma atba'ahu 6 min Shawwali, oluvannyuma n'agoberezaako ennaku 6 mu mwezi gwa Shawwali, kaana kasiyami ddahari, abanga asiibye omwaka mulamba. Just ennaku 6 ozongere ku ziri 3 ze twasiibye, Allah akujjulizewo obeere ng'osiibye omwaka mulamba. Kati tugayaala era okusiiba tekwakomye mu Ramadani, okusiiba kukyali okusiiba kwa sunna kungi. Kusiiba kwa sunna kungi, wali okusiiba zino ennaku 6 eza Shawwali, wali okusiiba ennaku enjeru, wali okusiiba Mande n'Olwokuna, wali okusiiba kwa Nabbi Daawuda alayhi salatu wassalaam, yasiibanga olunaku n'asibuluka olunaku, waliyo yawmul Ashura, waliyo yawmul Arafa, ennaku kyendala ez'okusiiba nga za sunna. Namwe mukomye ku ezo ennaku 3 buli mwezi. Kati okusiiba kwonna kukyaliwo ku bantu abaagala okulongoosa eddiini yaabwe, ne mulimu abamu nga balabanga okusiiba babadde ku kikoligo. Allah agamba byana bo bategeera birala. Yagamba Allah yuridu Allahu bikum al-yusra. Allah mu kusiiba atwagaliza miki? Mirembe na bwangu. Allah kyatwagaliza mu kusiiba. Mulimu ababadde mu kusiiba nga balabanga bali ku ttagali, nga balabanga bibasibye emiguwa, alaba tasobola kuddamu kweteeka ku zino nnaku 6. Ekyala kubagenda osiiba 6 tusooke tuliwe kubanga wali mu Ramadani. Sooka oliwe Ramadani nga tonnaba kusiiba 6. Lwaki? Emirimu gy'obwetteeka Allah gy'asinga okwagala okusinga emirimu egya sunna. Hatta wekiwo kyajja mu hadith al-Qudus, mutasobola kusemba eri Allah na mirimu nga Allah agyagala nnyo nga mirimu gya bwatteeka. Omuntu singa asiiba 6 n'alekayo okusiiba oba okuliwa Ramadani, Allah n'amwetera ajali n'afa, ya Allah agenda mubanja z'ennaku ziri eza Ramadani ze yakola atya? Zaataasiiba. Kati olina kusooka kusasula bbanja osooka ogatteko okusiiba kuno okwakiyagalire, kuba kuli kwa tteeka kwe walyamu oba kwe wayosaamu, kuli kwa tteeka bino byakyeyagalire. Kakifaanana bubi era nga kitali kituufu okujja okusiiba 6 nga tonnaba kumalayo. Era balina abakyala buno baka mubaddiseeyo,
nti basooke kuliwa nnaku ze baalyamu. Lwaki tudda nnyo ku bakyala? Kuba abakyala bo kizibu abakyala Ramadhaani okugwako okujjako nga mulimu abakoze batya ababaliddemu. So abasajja baba batonotono, mulimu ababa basafaali n'abalwadde, naye omukyala yaba kuswaddirwa abasinga obungi. Omukyala waba tali lubuto automatically tasobola kuba Ramadhaani n'akola atya n'agimalako wali ng'era woolaba mulimu era ab'embuto era nga naye afunamu obuzibu nga tasobola kusiiba Ramadhaani n'akola atya n'agimalako. Katubagambe basooke baliwe ziri ennaku ez'obwetteeka, basooke bagatteko okusiiba okwa sunna n'emirimu emirala mingi abadde bawaayo mu Ramadhaani, okuwaayo tekkuba mu Ramadhaani, abadde beeyisa obulungi tweyise bulungi. N'ekigambo kyange kigira ekisembayo kigenda eri abasiraamu ffenna wano nga tulina emirimu naye nga ffe basupyaheedi nga gwe boosi. Abantu bano Allah be yateeka wansi w'obukulembeze bwo, wansi w'obulabirizi bwo, balina bye bakubanja nga naye woolina by'obabanja. Abantu Allah bawadde emirimu, tubeere n'enjogera ennungi era abantu bano abatuyambako nga batuweereza. Abantu Allah bawadde emirimu nga gwe nannyini mulimu, tubeere baakisa eri abantu bano be tuweereza. Baganda baffe abalina ssente abali muno, ekigambo nsaba mukitegeere, ffenna mu nsi muno tetusobola kubeera bagagga. Allah yakassama aruzaaku zaffe oba yagabanya mu bantu n'atteekamu abantu bamiteeko emeka, mulimu abagagga ne mubaamu abaavu. Allah yakola abagagga kuyamba ku baavu, Allah n'akola abaavu kuyamba ku baki? Ku bagagga. Gwawe wookolera singa ffenna tubadde tulina ssente, ani yandibadde akuweereza? Kati abantu bano tubeetaaga, however much nabo bakola batya? Batwetaaga. Naye abasiraamu oba abantu abalina emirimu, empisa olumu zisiiwuuka. Kino ekigambo ngenza okyogera olw'ebintu ebimu bye ndaba ebitambula. Mu Ramadhaani twalina omusiraamu, mukama we yamukuba n'omukono ne gunuuka, omukono guno ne gunuuka. Naye nga bw'owuliriza ensonga ezakubya omukozi, mulimu okusonyiwa n'okulekera. Mulimu okusonyiwa n'okulekera. Oba tokyasobola kuwangaala na mukozi mutaagende. Abasiraamu waliwo nga mulina bamaidizi ewaka, abo baana b'abantu. Nga mulina maidi ewaka, mwana wa muntu. Just obulamu bwagaana bugaanyi. Tebukeranga bannange, tewaliiwo omuntu akeera ku makya ne yeegomba okubeera mu bulamu bunyigirizibwa obulamu obubi. Abantu bano abasiika capati ku makubo, aba booda booda, abalonda scrap, abalonda obucupa, waliwo amasomero agasomesa egy'emirimu? Waliwo koleji esomesa okulonda obucupa? Waliwo omuzadde atwala omwana ku ssomero nga mugamba nti njagala wookula olonda obucupa? Just obulamu bugaana buki? Obulamu bugaana bugaanyi. Kati abantu Allah bawadde emirimu, tuyise bulungi abantu bano abatuyambako, tuleme kubeera na bizibu bingi. Bizinesi z'abantu olwaliro zidde emabega olw'obusungu, ebikolimo, edduwa embi. Abantu bano abatuyambako abatuweereza ze balina gye tuli. Abamu tubalyaza amaanya, abamu tyoboola ebitiibwa byabwe olw'okuba nti Allah ffe baafudde abaawaggulu. Era bwe kinaaba kyetaagisa nja kufunayo omusomo nziremu kuba twakyogerako wano, njogere ku buvunaanyizibwa bw'aba boosi n'obuvunaanyizibwa bw'abantu abakozesebwa ku mirimu. Buli omu amanye waakola atya? Omu amanye waakoma. Ekisemberayo ddala bali mu kusengula abantu ku makubo okwo. Abasiraamu bayambako abantu abo okuteekesa amateeka mu nkola, tubeemu n'emitima egisaasira. Mwe nga musobola okwogera n'abantu abatannaba kujja mu bintu byabwe, mubijjeemu. Ena vidiyo gye nalaba eyo saga yali Mbaale. Omukyala yajja n'asitulawo akasigiri bw'ati. Abalina amasimu oyinza okulaba nga nammwe mwakirabako ekyo. Nga kuliko akaseppiki k'ebijanjaalo, oli n'akakuba omuggo ne kakola katya? Ne kagwa, n'amala n'akwata kye yali akutte n'akuba mu sigiri n'ekola etya? Golaba kyali kitwala kingono, akulaga akkiriza ajjewo ebintu abitwale. Abasiraamu bali mu kuyambako okuteekesa amateeka mu nkola. Guyinza okuba nga gwe mulimu gwe gulaba nti gukusaana, naye mubeemu n'ak'obuntu. Abo abantu be musengula, ogwo mulimu mugenda gukolera wiiki emu oba wiiki bbiri biggweewo, mugenda kuddamu musinkane ewantu walala. Abasiraamu temukuleetingawo bulabe wakati wammwe n'abantu. Olwaleero wali abantu abamu abaali bakola mu KCCA ku kiseera kya Jennifer Musisi.
waliwo omukyalo omu aligayazaawo naye obulamu bwali musiraamu naye obulamu bwali mukubi naye abasiraamu ab'omuzikiti kye bamwogerako teri yamwogerako nga mwogerako kintu kirungi. Ewaffe gye tusula waliyo omusajja bangamba yali wa traffic emukono wano nga yomu ku basajja abakambwe naye ab'ebidduuka bamuyitako ng'ava gyeri ajja eno mu tawuni atambuza bigere. Era lumunna gwe nabuuza omuvubuka avuga zino emmotoka zino ezivuga omusenyu n'aŋŋamba omuzeeyi oyo mubi buli amunyumyako bubi. Waliwo obulamu obugenda okujja nga bimaze okuggwa bise bulungi abantu oba ntegerekese. Ababadde mu kuziika Haji Kasimbi mbakulisaayo nga tusaba Allah asaasire mukadde waffe oyo olugendo lwatandiseeko. Tusaba Allah amusonyiwe byonna byakola mu bulamu bwe. Tusaba Allah byonna byakola nga bituufu tumusaba Allah abisiime era abeere nga abikkiriza. Agifuula ensonga y'okufuna emirembe mu kabuli n'okuyingirwa kwe ejjana. Abali muno nga mukuliridde mu myaka Haji Kasimbi abawuze ebbanja oba abalekedde ekyokulabirako. Nalaba Haji Kasimbi wano wennyini we tuli. Haji namulabira wano mu 2021 mba sserabidde. Netuwangaala naye ebbanga ery'emyaka 4. Ba Ismail abo ku makya be bambikidde nti Haji afudde. Nalina akabeera kuba nebbanga nali mmazeewo lya mwaka sijjukira. Haji oyo yamperekerako lumu nali nkyatambuza bigere. Tugenda waggulu awo nga tugenda tunyumya. Twatuuka waggulu awo nampayo ku kasente. Nanga nseka nkwerekeddeko. Muli mutima namubwongo bwange nali ndaba nga tekijja. Musajja omukulu nga gye mwadde mumulaba. Naseka okutambula mu just mbadde nkwerekeddeko. Mulundi ogutali gumu. Buli Haji lwe nasomesanga wano nga waali nga tutambula ntugenda naye. Era lumu twali waggulu awo ne Sheikh Bakari naye n'agamba ngambanga nfudde nga munnaazanga. Naddamu n'akingambako era nga ndi bwomu. Haji Kasimbi oyo nali ngenda okuwasa yasooka okumpa ssente ennyingi nno ddala. Omuntu yasooka okumpa ssente mu mukolo gwange yali Haji oyo. Simanya ani yamugamba naye nali ndi awo ndowooza nina akakyogera wiiki ng'emu. N'aŋŋamba mutabani baŋŋambye ogenda kuwasa. Ne mugamba ye. N'aŋŋamba naye nze tewaŋŋambyeko. N'aggyako essimu. Nali ndi awo olweggulo yampayo ku kasente n'okunkubira n'atankubira nze naddamu ne mukubira. Haji tubadde adde atera okunkubira ku kasimu. Olumu era mu bintu bye nneewuunya ku Haji Kasimbi Haji yandabira wano we yandabira. Ne waliwo ekintu ekyali mutula mu bwongo bwange. Era Haji buli yankubiranga essimu n'eyaka bw'eti nga neebuuza Haji aŋŋamba ki. Olumu yankubira nga mbadde nkubuuzaako. Olumu aŋŋamba emisomo sikyagirabayo. Aŋŋamba wali osomesa nga nzijangu emisomo sikyagirabayo ku YouTube. Kati nga simanyi nti Haji mukwano gwange. N'omulundi gwe yasembayo okulwala nga nti Haji mulwadde waka eyo. Kyannumiriza okugendayo nga simusanga kulo nagenda nga baŋŋamba nti awumuddemu. Era nawulira ensonyi yaddamu n'asanga ku muzikiti wano. Nantunuulira bw'ati nanga nadde ngenda kufa. Naye nsaba Haji Allah amusaasire era amusonyiwe. Abantu abali wano tuba tukola emirimu gy'eddiini tugikole mu kwewaayo. Buli mwalimu ayogera ku Haji amwogerako kyakulembeza kyakukola ki kyakusaddaaka. Baako wonna w'oteeka ssente. Noba toziwadde muwalimu baako wonna w'osaddaaka oteekeyo. Olumu tukaka abantu nga mumaze okufa kati bannange bantu mubogereko birungi. Naye ng'ebirungi bye bakwogerako tebikola bitya tebiriiwo. Era abantu bagenda kwogera bye badde bakola batya bye bakumanyi. Katandika okulwanira ku muzindaalo omufu temumugeya temumwogerako bibi n'ebyo ebifaanaganako bwe bityo. Buli azimba legase kakasa nti okola by'okola ng'okola kusinisa Allah. Ne baana abasigalawo bajulizi ku ebyo by'okola otya ku ebyo by'okola. Tube kyakulabira Haji abe kyakulabirako gye tuli. Ekirala Haji abadde awaayo obudde mu myaka gye emikulu si wano wokka. Haji ng'atula mu ddalasa. Omuntu aliko ku paaka enkadde mmoolo. Waliwo mwalimu yali asomesa. Tusala ne Haji oyo n'ambuuza oddamu kuno ne mugamba nkyali muno. N'aŋŋamba nze ngenda kusoma. Naye nga omulaba obulamu bwalimu si abadde ali awo nti abadde bubi financially. Naye ate ffe abatalina ffe abasooka okudduka emiti abasooka okudduka emizikiti. Abadde balina obutakkaanya ne Haji kya butonde. Tetusobola kukwatagana n'abantu bonna mu mbeera nnungi. Tulina be tukosa, waliwo abakunyiigira. Tubeeranga wano nti abantu bonna banjagala kalla walla tekisoboka.
mubaamu era ababiri abasatu nga bo tebakwagala nga tewalina nsonga just omusiramu ze sikola ntya simwagala kati haji olugendo lwayolekedde oba obadde omuyinako akakukuuzi musonyiwe lillah naawe okimanyi nti eryo lyekkubo lyokoze otya ekkubo lyokutte saba Allah atuwa obulungi obuli mu kiro kino atukingiriza obubi obukirimu saba oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okukola obusiraamu obutuufu paka olunaku tuli musisinkana tumusaba oyisibwa Allah asonyiwe baganda baffe bonna beyajjulula nga basiraamu tumusaba Allah abasonyiwe abasaasire tumusaba Allah abagaziize kabuli zaabwe tumusaba Allah abateeke mu bantu b'omujjana tumusaba oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala embeera egenda mu maaso mulimu abakozi abanyigirizibwa tusaba Allah bwankizemu ekisinga okubeera obulungi tusaba oyisibwa Allah bonna abakoseddwa mu nteekateeka egenda mu maaso abwankizemu ekikyasinga okubeera ekirungi tumusaba Allah ataasa obwavu ataasa obulyazaamaanya ataasa ensaalwa tumusaba Allah ateeke emikisa mu byonna bye tukola ekisemberayo ddala ebyo bigenda mu maaso bikozinga insecurity sofa abasiraamu babiri awe nabuti bagamba bababbe naye nga biza tusiva mu bino abantu buli gye bakomwa okubulwa emirimu ebyo byebikola bitya ebiddako era abasula mu ttawuni muno oba abaliraanyeewo mwesibe ebbiri kuba insecurity ejja paka Allah lwanaatebenkeza edduniya eno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk.